Yendi nyabugamba otya anti gundi. Anti bet. Okay, kulikayo. Ati go on munange bantadde. Atolumaize dakigenda. Mukulikeeyo mwebale muwagira. Okay. Atogera ku production batugambe go yabadde ku production naye abantu ne bagamba yabuzeemuko. Abantu balina endowooza yaabwe ekituufu weba yabuzeemu osanga bo bakirabye nti yabuzeemu. Obuzibu bwavudde wakoze Kivulu kyabadde simanyi mbuuza ki ekyagaanye nkubula ekyo. Amataala budde n'abayimbi basaba amataala nga tegajja stage okukituuka ku nnyimba ebintu kimu kyabadde somehow disorganized. Amataala tegabadde g'abayimbi, amataala gabadde ga Fik teyafunye mataala. Fik teyabadde n'amataala. Kyali yagadde kifaanana ekitya. Mataala Kivulu nga kiwedde abantu bamanyi obbakubaawo naye baagajjeeko. Amataala poliisi yagajjeeko. Fik yaluddewo genda ku stage. Ssaawa ze ne ziyitako. In fact twalwanye na nnyo okulaba nga state ey'okubiri akola ki. Simanyi lwaki yakyagadde bw'atyo kubanga nze nteesaganya yange naye yali ya ssaawa 2. Yazze ndooza ssaawa 4 kitundu. So poliisi bw'ejjako generator okola otya. Fik was supposed to be on stage saa 2 n'omukubira essimu n'akuddamu nga bw'ayagala. Kiri beyond me. Nze bw'ompa onkukolera omulimu nenkola mu ngeri gye ndowooza nti gukirina okukola ki okitegeera. Sijja gamba nti butakkaanya ye boss yennyini Kivulu oba okitegeera. So waba yali addakyagala bw'atyo tasaawa bweyakyagala. Ate kati nze agenda oyimba oba okitegeera nakoze ogwange stage teyabaddewo okitegeera. After Fik you could expectinga n'okita. Kati awo temwabaddeyo ekitegeeza. Kyo nagimazeeko. Nagimazeeko. Only that ebintu ebimu bwe biba bikusukka okukola ki obijjako. Si nti kyabadde kibi. Omulimu gwange wabadde kumenya sure nti Fik akola kyo. Era ndowooza bwedda mundaba nga njogera naye. Only that mulimu ekintu ekikulemesa okitegeera. Yaye bangi ezze n'eggaali abantu 10 sirina kyakubakolera. Oba okitegeera kati oba oyagala ndwane n'abantu besimanyi. Naye si mu bubi. Yagenze bulungi. Sure ogamba yagenze bulungi ati bagamba muno it was the most disorganized show ever. Ate abantu bajjako opinion yaabwe batuufu baba bwe balaba oba si kyekyo nange nina opinion yange. Saabadde backstage Nisha yabadde stage manager ne Unique ne team ya Fik. Saabaddeko backstage. Saabaddeko backstage. Nagezezzaako kugendayo okutereeza naye nga siina maanyi ago ndowooza tebampadde buyinza obwo okitegeera. So nange ne mbaako ne nkola ki wenkoma. Yabanga bweri. Nga bwe mwagirabye. Simanyi bwe kyabadde mwababaddewo. Live okyogerako ki? Semi live kirina buzibu kirina buzibu ki. Kigamba Fik bamuyita okola rehearsals yakolera ennaku 4. Omuntu alina show yakolera ennaku 4 n'atuuka ne bimusukkako. Saaliyo. Nsagendako mu rehearsals za Fik ndowooza nayitayo olunaku lumu. Just kufuna nnyimba. Boshingtone okubeera mu omuntu n'avaayo n'agamba akishoto kinene naye olowooza kino tekitattana erinnya lyo ne brand. Kizibu nnyo okukola ki? Okubeera mu show n'evaamu abantu bagamba nti ekintu kino tekinyumye kuba bakumanyimu omuntu ali principal akola ekintu nga kyekyo. Olowooza ekintu kino oba ekizibu. Naawe osobola okuva ewuwo ng'ogenda kukola booda n'ekkuba. Okitegeera. Waliwo ekintu ky'otalinaako control. Oba okitegedde nkugambye na plans ebirala n'amaanyi gange ne gabaako we gakola ki. Kyenalwanye nti omusajja ayimba sho neekola ki neggwa okitegedde. Enteekateeka saazibaddemu nnyo. Erinnya lyo lyerivuga buli wamu Boshingtone teriife olw'ekivuga. Werifa nga mulikolera olumbe okitegedde. Nimba Kivulu kyabadde kirungi. Fik yayimbye bulungi kyemugamba. Fik yayimbye bulungi. Ate ebintu oli bikuba